Abatuuze ku kyalo Lutunga Kabwoko mu ggombolola y'Ekirumba mu disitulikiti y'e Rakai awamu ne poliisi bali ku muyiggo gwa muvubuka ategerekeseeko Joseph Kato oluvannyuma lw'okufumita nnyina effumu ku mutima erimutiddewo. Omuvubuka ono lumaze okukola ekikolwa kino n'ateekako kakokola tondeka nnyuma. Yazze ekiro n'afumita jjajja effumu n'agenda n'afumita ne abi n'agenda ne bannajja nabo n'abafumita. Omukadde attiddwa ye Rosemary Nakaweese ow'emyaka 84 nga kigambibwa nti entabwe yavudde ku nsimbi siringi 50,000 ng'omuzukulu w'omugenzi Eseza Namaganda bw'annyonnyola. N'ayingira n'asikayo maama we n'amusala obulago n'akwata n'owakyabagu naye n'amusala n'obwati ku mumwa n'alyoka agenda eri ewannayiga nabo n'aleka ng'abakubye kati nabo babatutte mu ddwaliro omwana gwe yasaze bamututte Masaka. Ssentebe w'ekyalo Lutunga Peter Sekalo ategeezza nti omuvubuka ono Kato amaze ebbanga ng'akuluusanya nnyina kyokka abadde yaakateebwa era ng'ekyali kyamusibya kwali kutta kojjaawe Joseph Sewandagi. Era bamusibako n'ebizira nnyina yennyini agenda bamugjayo abadde amutuntuza nnyo ye maama era ebintu byonna n'abisomba mu nnyumba n'abimalamu n'abiteeka eri ewomuntu yakona kojjaawe awo naye n'amutta mwaka ki mwaka gwedde. Oluvannyuma poliisi okuva e Kalisizo omulambo egututte mu ggwanika ly'eddwaliro e Kalisizo okwongera okwekebejjebwa ng'eno gye gunaava guweebwa ab'eŋŋanda bakole ku by'okuziika. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Lotabi Pasco ku WBS TV okuva e Rakai.